Kakati nze Befulide abayimbi bazize emmere y'omukulu oyo. Okitegeera omukulu Balaam abayimbi bagizize emmere lwa nsonga nti agenda gibalangira, agenda kukola ki? Agenda gibalangira. Kitegeera gayo yafuukira ddala Yuda si mutuko kyasobola okutrustinga ekintu kyamangu from ya muganda wange. Mwana ebya Balaam gamba nti nno agaba emmere on behalf of General Muhoozi Kainerugaba. Nze ndabanga bali ku diversion, ndabanga agezaako okubuzaabuza abantu bave ku Bobi Wine bagende ku Muhoozi Kainerugaba. Nze ndabanga eddiiru gyalimu kubanga Muhoozi oyo tagetingangako involved mu kintu kyonna kyonna bukyanga tubaawo abatumuwulidde kati yawezezza emyaka 46 tabeerangako mu kintu kyonna kyonna nti oba bwe kitya kyenyigiddemu lwaki mu budde buno. Nze ndowooza Balaam aleme kutwala bayimbi, baleme kulowooza bayimbi nti nno bajega nnyo. Yes, tetwenkanankana tulinamu levels. Musajja omukulu mugagga alinga atali mumativu mu mbeera gyakola ki gyalimu. Twamulaba mudde ebituli okitegeera kubanga tayagaliza okitegeera takola respecting abayimbi ne wabeera ku TV abayimbi bassa wansi ate nga abayimbi bajjeemu ssente. Olaba alyamu oluko omuntu gwakozeemu ssente emyaka nga 10 kati abayimbi ate aba banoonyamu kimbo abaleetedde emmere. Emmere zisobola dogikwatako sigyetaaga era tabeereyo n'alowooza nti nso gikwatako. Nze gayo simwagala lwa nsonga naye tayagala mikwano gye. Kitegeera kakati mu budde buno agamba abayimbi ffe tetwagala na kawunga, ffe twakowa n'obuwunga, ffe tubadde tetubulya na bulya, nze sikalyanga nako obukyambaawo, tetuli basibe. You know, bakwate obuwunga abantu batandika dde okusonda obuwunga, bakampuni gabaddeyo obuwunga bwalema dda n'okutuuka ku bantu be babubba bennyini. Ayinza n'okubanga Balaam yakutte buli bwennyini abantu be batwala bulijjo ate ne babuwandiikako Kainerugaba Muhoozi ate n'abuleeta ate yeffe nti abugabidde abantu. Ffe sitwagala kuwulira ebyo. Abayimbi batufudde nnyo abantu abatategeera. So abayimbi bageezagezaamu awo ne bagamba bagenda kulya emmere y'abantu bonna abaana baba bayambye ne babawa, naye tebagenda kukkiriza mmere ya Balaam kubanga era ajja gibalangira etuuke n'okubalakira bafe atasolooza amabugo gaabwe agabbe. So ekityo bwe kiri abayimbi tetwagala mmere ya Balaam, tetwagalira ddala mmere ya Balaam era tetugenda gikwatako. Ffe tusobola okweriisa naye abantu baffe abawagizi baffe bali baffe enjala. Nina omukyala gwendabye kawempe wano nga yenna yeebamba bw'ati bwe yeega tafuddeyo, bali mu kweswaza byonna abaana be baffe enjala. Abo baali wadde naffe abayimbi ffe tubadde tulina n'okutambuza obuwunga obwo nga tubagabira abantu baffe kuba tumanyi gurawundi. Nze saagala kuwulira bintu by'aba Balaam abo mwana. Mukubira tunyumye emboozi endala tunyumye ebintu ebirala naye tombuuza ku gaayi gwe bayita Balaam. Webale nnyo. Kati Balaam ate yafuna ssente ate adidde abantu abali mu kwekulaakulanya ate baalinyirira